Wakati mu kaseera ng'eggwanga likyali mu kasattiro ng'amasasi gafuuse amasasi, abantu buli Munnayuganda waali yeebuuza ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tuba tuli awo nti kati ono bamukubye amasasi. Bino byatandikidde ku Minisita Engola, omukumi gwe yakuba amasasi n'amumiza omusu. Bwe gutyo ne bajja ku Jjajja Isima Ichuli ne bamukuba amasasi. Tewayise kaseera omusirikale bw'atyo n'amamirira omuyindi amasasi agamuttiddewo. Tubadde tuli awo nti waliwo gwe bakubidde ewandegeya ate waliwo gwe bakubidde erukuli. N'olwaleero we lukeeredde nga waliwo omusirikale gwe bakubidde mu bitundu ebya Arua. Kakati buli muntu alowooza nti kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Beebuuza obutabanguko buno obuli mu ggwanga bugenda kukkirawa. Bannayuganda nga bakyasattira nga bakyali mu kutya, kyokka ate bo abanene be twali tulowooza nti be bali seefu ate kati beeyongedde obunkenke. Tubadde tukyali awo kigudde mu balamuzi. Njagala owulire ddereeva w'omulamuzi Owiny Dollo nga yeewera ng'agamba obusente obumuweebwa butono ddala era naye ateeseteese okukolawo akatiisa. Ono agambye agenda mukuba mu kittuleera yajja okukijjamu enjawulo. Wulira ebigambo bya ddereeva ono n'ennaku gy'alimu. Kisambira Stanley, driver to judiciary officially. Omuntu avaayo nga mulamu bamuyita mubi, naye nze ni bwenfa amazima ddala saagala kwegwira. Driver wa gavumenti, driver wa judiciary, bakiraka babongera sente, buli omu bamwongera sente, ffe tuli kubonaabona. Bajaji babongera sente, ffe baatugamba, I remember very well, nti bajaji katubongeze sente olw'ensonga tebanywa mwenge, tebagenda wa, but tebakola business, naye business ze batakola naffe tetubeerayo. Bw'aba tagenze mu leave, ye n'agenda, nze sigenda mu leave kubanga mbeera naye. Kati people, nze okufuna $2,000 ng'omuti gwa sabuni guli $6,000. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Toyinza kungamba nti ompi afuluma, OP n'afuluma, nze nenfuna $2,000 quarterly. But siyinza kuvuga mmotoka, nze na joininga judiciary 2008 nesigala nga ndi kufuna $2,000 omwezi. Zinkolera ki? Okitegedde bwe muba nga mubadde mulowooza nti bannayuganda aba wansi be tuyita abantu ba wansi nti be batali seefu era nga akasattiro katandikidde mu baminisita, kati nga bannayuganda beebuuza bwe kinaava ku baminisita kiddako ani. Kyokka nga kati budde buno kigudde ku balamuzi. Kitegeeza nti abe tulaba ng'ab'amaanyi abalina emmundu, abalina ababavuga, kati ate olutambi lukyuse be bali mu kutya, kubanga bw'abanga driver wa Ssaabalamuzi amweweredde naye mukuba mu kittuleera, obulumi bw'alina ku mutima bulumi bw'amaanyi. Mwandibadde nga mulowooza ku bantu abo ne mumanya nti be balina obulamu bwammwe. Bw'abanga driver wo yakuvuga, kitegeere nti budde bwonna asobola okukukolera ekintu ky'olifa olujja. Bw'abanga driver asobola okukuba mu accident, kitegeeza nti bw'olaba nti obusente bumuwa tebumatiza, muteeketeeke okubongeza ku nsimbi abantu abo, kubanga bwe banaaba bakukubye mu mmotoka n'ofa, famire yeegera kusigala mu kubonaabona. Wano okyalina ebitiibwa, olina emmundu ezikuuma, buli kimu okifuna okuva mu gavumenti. Naye w'ogenda okutegeerera nti ensinzibu, gezaako ove mu budde olabe nti abaana bo babonaabawo n'omu asigadde okubayamba. Abaana tebagenda kuyambibwa, bagenda kusigala babonaabona. Kakati awo nga temunaba kutuuka ku mbeera eno okubonyaabonya bakyala bammwe n'abaana bammwe, mulowooze nnyo ku bantu be mukozesa, abakuumi bammwe ne badriver bammwe. Kyatandikira ku bakuumi, omukumi yakuba minisita amasasi, ne mulowooza nti oba bo ba bodyguard be bayisibwa obubi, naye kati oba owulidde ng'ono avuddeyo yeekubira omulanga. Ono driver agamba yatandika okuvuga emmotoka ng'akolera mu bitongole ebiramuzi mu mwaka gwa 2008 n'olwaleero talinawo kaayina. Abasinga obungi bwe tubeera eno tubeegomba ne tulowooza nti bambi oyo avuga minisita, oyo avuga Ssaabalamuzi,
ono avuga pulezidenti balabika bafuna kasente akawera naye bulumi w'omusajja omuwulidde akyali mu kupangisa. Abaana be tebasomera masomero ga mulembe, basomera mu somero kyokka nga ffe wetubalaba bambi tulowooza bali bulungi naye be bamanyi ennaku gye basirikidde. naye olunaku bwe lugenda okukyaba ekyange mugenda kutegeera nti abasajja bano bagumiikiriza nnyo. Webatuukidde okwekyanga mugenda kuba mubawagira mugambe nti ekituufu kye babadde bagwanidde okukola singa munaba temukyusizza bulamu bwabwe, kuba nabo baana b'abantu beetaaga okuba obulungi nga nammwe bwe mubeera nga mweyagalira mu nsimbi y'omuwi w'omusolo. Ezo ssente ze mwegabanyagabanya ssente za ggwanga naye mwe muzeegabanyiza naye ababali okumpi temubalowoozaako nti bo baana b'abantu. Bw'oba nga Ssaabalamuzi ofuna obukadde obuwere 10 n'okudda waggulu, lwaki dureva wo tafuna at least ekitone ennyo, tafuna akakadde akamu n'ekitundu oba obubiri? Lwaki ye omukuumi wo tafuna akakadde oba obubiri? Lwaki bo mwagala mubawo obusente obutalina kye bubakolera? Wuyo omusajja akugambye abadde afuna emitwalo 2 ne watuukidde okwekyanga ave mu mbeera ng'alaba kimususseeko, ssente zafuna tezina kye zimwongerako. Ali mu muzigo ne olwaleero naye ng'asaavingidde mu gavumenti eno emyaka egiwerera ddala 20 n'okusoba. Kakati eyo Uganda gye mwagala tubeeremu nga buli muntu afuuse mulabe wa munne? Buli alina emmundu atandike kugyolekeza gwaliraanye, oba ne badureva batandike kwewerera kukuba bakama baabwe mu bidduka? Mwandibadde mukyusa embeera eno ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala, kubanga yo Uganda ndaba nga weeraga twolekedde akaseera akazibu akadduka. Abaana bali bize, abaana bali ku masomero, nze ndi kulya, mpangisa, nkola ki? Kati kiki kyennyini omuntu kyayagala akuli? Lwaki mwagala twekyawe? Really, put me well. Muyinza ogamba nti Kisambira agudde eddalu, sinagwa ddalu. Kulumirwa, please, kulimirwa. Omuntu emitwalo 5 agenda na shopping nga tulaba, nagula obuntu bwebuti nagenda ewaka. Zinengenda n'emitwalo 5 nengulawo bushevas buno buspray buno obuntu obuli simple n'otwalira omukazi n'omugamba nti gye n'emitwalo 5 n'agamba you are lying. Really. Judiciary nze kye kitongole kyenkolera. Judiciary please. Mwena abawulidde information eno mujja gamba omusajja agudde eddalu, sigudde eddalu. Embeera ebanyiga, ffenna tuli kyekimu. Omuntu alanga nga tanafa, ebiseera ebisinga omuntu alanga nga tanafa. Please. But fake. Bagamba omusirikale yase simanyi minisita, simanyi biki, nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde. Sincerely speaking. Nze ndi driver. Oli alina mundu, bawoza wa mundu. Bodyguard. Naye avuga. Aliwa.